Soka ekibiina kino ayi omwoyo wa Mukama yogera n'emitima gyaffe mwoyo wa Mukama omwoyo neegattako nga nnyimiridde maaso g'ekibiina kino ayi omwoyo wa Mukama yogera n'emitima gyaffe omwoyo tukwetaaga omwoyo twegatteko ayi maama omwoyo omutukuvu yogera n'emitima gyaffe mwoyo wa Mukama omwoyo neegattako nga nnyimiridde maaso g'ekibiina kino ayi omwoyo wa Mukama yogera n'emitima gyaffe omwoyo neegattako nga nnyimiridde maaso g'ekibiina kino ayi omwoyo wa Mukama osensera emitima gyonna. Yesu yeebazibwe mikwano musirye mutya omujebaleko emirimu mwasuze mutya amiina abamu mwasibye mutya abalala mwasuze mutya Mukama yeebazibwe nnyo banange mbeebaza nnyo mwebale okwagala Kristo Yesu era mbabuuzaako mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Yesu yeebazibwe. Amanya Favor Max Namujumbi yes chano yaffe bagiyita Katonda akutula enjegere Yeremiya 3:27. Yesu yeebazibwe amiina. Katonda tewali kimulema yogera mu kigambo kinagamba tindi Katonda wabo bonna abalina omubiri waliwo ekigambo kyonna ekinema Mukama tewali kigambo kimulema amiina. Buli mbeera yonna yonna agiyinako solution. Yesu yeebazibwe nnyo. Mbagala nnyo mu linnya erya Yesu ye mwebale okwagala Mukama mwebale okunoonya Katonda mwebale okwewaayo amiina. Mwebale okukkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wammwe amiina. Twebaza Katonda olw'ekyo amiina. Temuli nno ba bulijjo amiina. Bw'omanyi nga bakkiriza Kristo Yesu toli wa bulijjo mukwano yes toli wa bulijjo toli wa kuzanyirako oli wa muwendo mungi oli ambasada w'eggulu oli mubaka waggulu otabaganya abantu ne Katonda. Yesu Kristo yeebazibwe nnyo bannange naawe atanamukkiriza nkwegayiridde mukwano ekkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo amiina amiina. omukkiririza ku bwereere towaayo ssente zonna Mukama waffe yeebazibwe amiina. Yatugula yatusasulira omuwendo yatusasulira omutango kati byonna byonna tubifuna abitukolerako ku bwereere. Yesu yeebazibwe amiina. kasita omukkiriza ebisigadde mukwano ogenda funa bya bwereere obulamu obutaggwawo bwa bwereere amiina. Emirembe gya bwereere kuba tugamba nti emirembe mbawa so singa ensi bwegaba. Yesu yeebazibwe bannange mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu. Mwebale okugoberera mwebale okuwuliriza mwebale okulaba mwebale okusaba mwebale byonna byonna okusoma Bayibuli mwebale buli kyokola ng'okikola ku lw'obwa Katonda nga kigulumiza Mukama oyina empeera nnene mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe era Mukama agenda kusasula bingi. Kale mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu ye tugendeko mu kusoma ku kigambo kya Katonda yes tulabe omwoyo omutukuvu kyatugamba amiina. Twaniriza omwoyo wa Mukama already wali twongera okumwaniriza mu linnya erya Yesu atuluŋŋamye ye omwoyo omutukuvu tukwaniriza mukwano gwa Katonda mulungi Katonda mwesigwa jangu mamire emitima gyaffe jangu oyogere naffe leka njogere Mukama naye sinza abayogera ayo omwoyo omutukuvu jangu oyogere muffe mukwano gwange era otugase ekigambo kyo kikole kireete obulamu muffe Mukama Taata kizimbe kitwongereyo mu nsi ey'omwoyo mukwano gwange Kitange kitwongere mu gwe Yesu Kabaka w'abakabaka Tatangunesi mukwano gwange Taata twongere mukwano gwange enkolagana naawe Mukama Tatangunesi tubeere n'enkolagana naawe Yesu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omwoyo omutukuvu maamira emitima gyaffe kubanga ogamba mu kigambo kyo nti abakulembera omwoyo wa Katonda bwe baana ba Katonda era tetwawebwa mwoyo wa budde okutya wabula omwoyo yennyini awamu n'omwoyo waffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda era nga bwe tuli abaana ba Katonda tuli basika ba Katonda abasikira awamu ne Kristo Yesu amiina. Webala omwoyo omutukuvu sensera emitima gyaffe yogera n'emitima gyaffe leka ekigambo kyo kikole omulimu omunene
taata nanyini ggulu n'ensi mukwano gwange taata tubale ensigo mukama 3,6,10 mukwano gwange ekigambo kyo kibeere mu kiramu mu bulamu bwaffe kubanga bwotyo bwogamba ti ekigambo kya katonda bulamu ekigambo kiramu era ekigambo kya katonda kikozi leka kikole omulimu omunene mu bulamu bwaffe amiina yesu yeebazibwe eye bikula bayibulio tugende mu ebikolwa by'abatume tugende mu bikolwa by'abatume amiina bikolwa by'abatume agamba nti bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri tugenda kutandika ku lunyiriri olusooka amiina yesu yeebazibwe nnyo amiina agamba nti awo olwatuuka sorry munansonyiwamu awo olunaku olwa pentekote bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu mukama waffe yeebazibwe amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde yesu yeebazibwe olwokubiri we tubaddeko olwokusatu ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu yesu yeebazibwe nnyo olwokuna bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera yesu yeebazibwe nnyo amiina olwokutaano awo waaliwo mu yerusaalemi abayudaaya nga batudde abantu abategeevu abantu abeegendereza mukama waffe yeebazibwe abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu yesu yeebazibwe nnyo mukama waffe yeebazibwe amiina agambye nti ku lunaku olwa pentekooti bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amiina amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi amiina ne kujjuza enju mwe baali batudde amiina ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu amiina buli lulimi ne lutuula ku muntu bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu amiina ne batanula okwogera ennimi endala nga omwoyo bwe yabawa okuzoogera mukama waffe yeebazibwe wansi ku lwokutaano atugambye nti waaliwo mu yerusaalemi abayudaaya nga batudde abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ery'abantu wansi w'eggulu mukama waffe yeebazibwe ojja kweyongerayo osome mu linnya erya yesu amiina so bano bwe baali batudde mukama waffe yabagamba nti mugende mu kisenge ekyawaggulu ne batuula amiina ne balindirira yesu kubanga n'abagamba nti sigenda baleka nga bamulekwa naye ngenda balekera mwoyo mutukuvu yatugamba ffenna amiina naye n'abo abaaliwo akaseera ako bagenda alina gye yabagamba okugenda mu kisenge ekyawaggulu mu nnyumba ne batuula wamu amiina ne balindirira omwoyo wa mukama gwe yabagambye kubanga yesu yali amaze okukola ki okuddayo mu ggulu ng'amaze omulimu ogwamuleeta ku nsi naye n'agamba nti sigenda baleka nga bamulekwa yesu yeebazibwe ekyo nno kinzizaamu amaanyi yesu waffe teyatuleka nga bamulekwa yatulekera omwoyo omutukuvu omwoyo we mukama waffe yeebazibwe omwoyo we yamutulekera so tuli banjawulo nnyo kubanga tulina omwoyo wa mukama fefefefefefefe yesu yeebazibwe bannange mukama atwagala kale mukama atwagala tewali muntu akwagala kusinga mukama engeri gyakwagala mu yesu akwagala
omuntu tasobola kuwa mwoyo gwe, omuntu tasobola kuwa mutima gwe. Nawe bakugamba nakugamba bw'ontutta omutima guli eyo gusula eyo gundi mugambe sigala omutima gwo guyina, aba akulimba. Mukama waffe yeebazwe aba akulimba, omutima gwo abeera nagwo. Naye Yesu yatuwa omwoyo omutukuvu, omwoyo we yamutuwa. Mukama waffe yeebazwe nnyo. So baali wamu nga batudde. Topiki yaffe eri ku mwoyo omutukuvu gwe baatulekera, gwe twagala. Bano nga we baamufuna nga batudde, naffe twetaaga okumufuna mbiro bino. Amiina. Tujjuzibwe omwoyo omutukuvu. Amiina. Okujjuzibwa omwoyo omutukuvu, abamu kitubuzaabuza ne tugamba bannange kati nze najjuzibwa ntya omwoyo omutukuvu? Amiina. Bano bajjuzibwa omwoyo omutukuvu ne boogera ennimi. Amiina. Ebyo bye bimu ku mwoyo omutukuvu byaleeta mu bulamu bwaffe. Amiina. Bye bimu ku omwoyo omutukuvu byaleeta mu bulamu bwaffe okwogera ennimi. Naye si kye kyokka. Amiina. Aleeta ebintu bingi. Amiina. Okujjuzibwa omwoyo omutukuvu kwe kubala ebibala eby'omwoyo. Amiina. Abagalatiya 5:22. Sigenda kusomayo naye ojja kusomayo. Waliwo okwagala, emirembe, ekisa, obuwombeefu, okukkiriza, obulungi. Amiina. Okukkiriza, okola kyo Jesus mwoyo mutukuvu njukiza, obwesigwa. Mukama waffe yeebazibwe. Okwegendereza. Amiina. Amiina. So ojja kusomayo ebibala eby'omwoyo, kwe kujjula omwoyo. Amiina. Naye tubifuna tutya? Amiina. Bw'omala okulokoka, omwoyo mutukuvu akwegattako. Bw'akwegattako agenda akola ki? Akukoonera ku ebyo ebibadde mu bulamu byo ebimwesittaza, by'atayagala, ebimunakuwaza, n'akola ki? N'abikona. Bwe twenenya, omwoyo mutukuvu oyo n'atusonyiwa, n'atunaaza n'omusaayi gwa Yesu, n'atutukuza. Omwoyo omutukuvu oyo n'atutukuza. Kati atuleetera tusaba ebibala eby'omwoyo, ne tusaba okwagala. Wabadde obusungu ne wajjawo okwagala, wabadde obukyayi ne wajjawo okwagala, badde okupakuka, okukyamuka ne wajjawo obugumiikiriza. N'ogenda ng'olaba okyuka mpola mpola. Etukyukirawo olunaku lumu oba ddakiika eyo, naye ogenda okyuka mpola mpola. Omwoyo omutukuvu kyekyo ekyamuleeta okutufuula abaana ba Katonda. Yesu yeebazibwe nnyo. So twagala naffe tukyuke, naffe tujjuzibwe omwoyo omutukuvu. Nti wano batugamba nti bayogera ennimi ez'enjawulo, yabawa n'ebintu bingi. Amiina. Yabawa n'ebintu bingi. Biyinza okuba nga wano tebabiwandikawo, naye yabawa n'ebintu bingi. Omwoyo omutukuvu wajja mu bulamu bwo aleeta ebintu bingi, akukyusa. Amiina. Amiina. Okw'ennimi, okwogera mu nnimi, ate ne bw'oba tonazifuna. Amiina. Teweerayika n'ogamba bannange kirabika nze sinajjuzibwa omwoyo omutukuvu. No. Omwoyo omutukuvu ajja kujjula. Amiina. Yes. Oyinza okuba nga okyali mu prosesi. Amiina. Amiina. Ne bw'oba toyogera mu nnimi, si buli kadde nti oba olina okwogera mu nnimi, bw'akuluŋŋamya ng'oyogera mu nnimi. Bw'aba takuluŋŋamiza, tambulira mu ekyo kyakuluŋŋamirizaamu. Yesu yeebazibwe. Amiina. Naye nga twetaaga okujjula omwoyo omutukuvu, okubala ebibala eby'omwoyo. Yesu yeebazibwe. So mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu tubale ebibala eby'omwoyo. Amiina. Abagalatiya 5:22. Tujjuzibwe omwoyo omutukuvu. Amiina. Tugenda kusomako awalala. Awalala. Tugende tukkirireko wansi. Mu bikolwa by'abatume essuula 2, tugende ku lw'17. Atugamba ffe Yesu nti olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Mukama, ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula.
n'abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa, n'abakadde bammwe baliroota ebirooto. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amiina. Kati kuffe amiina bali babajjuza Omwoyo Omutukuvu, era wano Mukama n'atugamba nti mu biro eby'oluvannyuma bye bino alifuka omwoyo gwe kuffe ffenna abalina omubiri. Amiina. Bawala baffe, batabani baffe, abalenzi baffe balikola ki? Bawala baffe baliragula, baliraba okwolesebwa, n'abakadde balikola ki? Baliroota ebirooto. Mukama waffe yeebazibwe. So Omwoyo Omutukuvu buli omu Mukama amumuwa kasita okkiriza Yesu. Amiina. Kasita okkiriza Yesu, Omwoyo Omutukuvu akwegattako n'atandika okukolamu omulimu gwa Katonda, okufuula omwana wa Katonda, kubanga gwe baatulekera yatufuula abaana ba Katonda. Bayibuli egamba mu Baluumi mmeka? Kiri mu Baluumi mmeka? Ojja kusomayo, ojja kukinoonya. Mu Baluumi agamba nti naye abo abakulemberwa Omwoyo wa Katonda, abo be baana ba Katonda, era tetwaweebwa mwoyo wa budde okutya, tiwabula Omwoyo yennyini awamu n'omwoyo waffe atutegeeza nga tuli baana ba Katonda. Amiina. Baluumi 8:14. Amiina. Nti oyo Omwoyo Omutukuvu yatukola ki? Yatuleeta ku kigera ekitufuula abaana ba Katonda. Amiina. Yatufuula abaana ba Katonda gwe baatulekera. Yesu yeebazibwe. So twetaaga Omwoyo Omutukuvu okutufuula abaana ba Katonda. Amiina. Yesu yeebazibwe. So Katonda waffe buli omu talina gwasosola, buli omu amufukako omwoyo gwe kasita okkiriza Kristo Yesu n'omugamba Mukama nzijuza Omwoyo Omutukuvu akwegattako. Amiina. Ne agenda akolamu omulimu kati n'ojjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Amiina. N'okyusibwa n'obala ebibala eby'omwoyo n'ovaamu ebikolwa eby'omubiri. Ebikolwa eby'omubiri biri mu Bagalatiya 5:19. Amiina. Ojja bisoma era awo waggulu ng'ozzeko Bagalatiya 5:19. Then n'ebibala eby'omwoyo era ojja biraba. Ebikolwa eby'omubiri ojja biraba. Omwoyo Omutukuvu byakugjamu ate n'akubaza n'akuyamba n'obala ebibala eby'omwoyo ebyabiri mu ebbiri. Ojja kutandikira ku 19 okkirire, ojja kubiraba eby'omubiri, ebikolwa eby'omubiri, then n'ebibala eby'omwoyo ojja kubiraba. Amiina. Nti wali bw'osaba Mukama n'akugamba neenenya onsaasire kino, ng'ate wali bwenenyeza ng'ogamba Omwoyo Omutukuvu nyamba, ombaza okwagala, ombaza obulungi, ombaza ekisa. Amiina. So ng'Omwoyo Omutukuvu atukyusa mu linnya erya Yesu, tujja kukyuka mu linnya erya Yesu. Amiina. Omulabe tagenda kutuwangula, ffe abagenda omuwangula, kubanga ali mu ffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Yesu yeebazibwe nnyo. Kale mbagala nnyo mu linnya erya Yesu. Ije buli omu tusabe Mukama atujjuze Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Amiina. Tujja kubibala mu linnya erya Yesu. Omwoyo Omutukuvu ajja tujjula, kubanga oyo yagenda otusobozesa buli kimu. Yagenda otusobozesa mbiro bino eby'oluvannyuma. Agambye mu biro eby'oluvannyuma, mu nnaku ez'oluvannyuma alitufukako ki? Omwoyo Omutukuvu. Tuliragula, tulifuna okwolesebwa, tuliroota ebirooto, ate era Omwoyo Omutukuvu n'abituvuunula. Omwoyo Omutukuvu yatuyamba n'okutuyamba n'atuvuunula ebirooto ebyo. Oyinza okuba nga oloose ekirooto n'okibulira omusumba oba n'okibulira omuntu yenna n'akikuvuunula. Omusumba aba akozeseddwa Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Omwoyo Omutukuvu yaba amukozesezza, Omwoyo Omutukuvu n'akikuddamu mu linnya erya Yesu. Ate si buli omu kyakivuunula bw'atyo bw'akola ki? Kiba kituufu. Kati oba olina okukola ki? Naawe okubeera n'Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu n'agamba kyekyo kye nkugambye, kyekyo kye mbadde nkutegeeza. Naawe kennyini asobola okuyamba n'oloota ekirooto n'okitegeera. Omwoyo Omutukuvu oyo n'akulungamya nti kati nkugamba kino. Amiina. Abawe nnyo omukisa Yesu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Baagala nnyo. Kale mukwano gwe atannalokoka, atannayatula Yesu kubeera mulokozi we, nkwegayiridde lokoka. Amiina. Ofuuke omubaka ow'eggulu, ofuuke omwana wa Katonda. Tuli babaka ba Katonda abatabaganya abantu ne Katonda. Amiina. Ojja kukiraba mu Abakoliiso 2:2. Abakoliiso
ekyokubiri 5 ojja tandikira ku lw'19 mpaka ku lw'21 ojja kwesomerayo mu linnya erya Yesu olabe ekyomuwendo kyoli. Oli mubaka waggulu, oli ambasada waggulu, oli mwana wa Katonda, oli musika wa Yesu. Gwe oli wa muwendo. Twegayiridde ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olunaku lwa leero nze Max Namujumbi nzikiriza Kristo Yesu, nkukkiriza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu, era woliba oyita abalondebwa ku lunaku luli nange mbeera omu kwabo. Kwebaza Yesu kubanga ondokodde. Sonyiwa okwonoona kwange mu linnya erya Yesu Kristo omwana kutwa munnaalize ddala n'omusaayi gwe Yesu. Amiina. Ndokose mu linnya erya Yesu. Weebale nnyo mukwano okulokoka okukkiriza Yesu. Kitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Bayibuli egamba nti omuntu omu walokoka wabaawo embaga mu ggulu. Amiina. Kati gwe naalokose oba muli bameka oba muli babeka muki bamanya embaga ebiddewo mu ggulu mu linnya erya Yesu. Mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana kutwa. Muka tusabe. Kitange omulungi omwesigamiza ebintu byonna Mukama kabaka w'abakabaka, kuddiza ekitiibwa, kuyimusa, kugulumiza, kwebaza ku lw'abakazi n'abasajja, ku lw'abaana abakadde, abawere, abavubuka. Mukama Tata Engunesi Katonda omulungi bw'owadde omukka ogw'obulamu, kuddiza ekitiibwa n'amatendo ku lwa channel eno, ku lw'ekyoto kino Mukama Tata Engunesi. Olw'ekitiibwa Mukama ogulumizibwe, osinzibwe. Kwebaza ku lw'abaweereza, nkwebaza ku lw'ekkanisa, nkwebaza ku lw'abasumba Mukama Tata Engunesi kabaka w'abakabaka, bw'oyimiriza mukwano gwange Tata okuweereza mazima ne mu mwoyo. Tata oweebwa ekitiibwa, ogulumizibwe omwoyo omutukuvu. Kwebaza gwatulungamya buli kimu kabaka w'abakabaka Tata Engunesi, kubanga mukwano gwange gwe bw'otulungamya Kitange ne Engunesi tetusobola kubula. Ayi omwoyo omutukuvu nannyini Engunesi ositwala ekitiibwa, ogulumizibwe, osinzibwe, otenderezebwe. Tata ne Engunesi kabaka w'abakabaka, n'ekiro kino Mukama Katonda omulungi Taata nnyimusa Mukama kabaka w'abakabaka Tata Engunesi emitima gyaffe emikono gyo Mukama Katonda omulungi, nga nzija maaso go Mukama Taata nga neenenya mukwano gwange Taata, neenenya ku lw'abakazi n'abasajja mukwano gwange Taata ne Engunesi, wetusobeza mu kwogera, wetusobeza mu kulowooza, wetusobeza mu kufumiitiriza Mukama, otusaasire Mukama Katonda omulungi, otunaaze n'omusaayi gwe Yesu, otutukuze n'omusaayi gwe Yesu, otulongose n'omusaayi gwe Yesu mukwano gwange kabaka w'abakabaka ne Engunesi. Ayi omwoyo omutukuvu tutukuze mukwano gwange, wetutabaza ebibala bya mwoyo Mukama kabaka w'abakabaka, gwetukunakuwaziza omwoyo omutukuvu Tata ne Engunesi, tuli maaso go Mukama twenenya. Saasira mukwano gwange Tata Engunesi, saasira Katonda omulungi, Katonda omwesigamiza ebintu byonna Mukama, wetukunakuwazanga basekinoomu, wetukunakuwazanga eggwanga Mukama, wetukunakuwazanga ekkanisa Mukama. Tusonyiwe kabaka w'abakabaka Taata, woze Mukama okole embulamu bwaffe Taata, ne tugaana mukwano gwange okuwuliriza. Neenenya maaso go Mukama Kitange, otusaasire mukwano gwange Tata Engunesi, kubanga oyogera mu kigambo kyo mukwano gwange Tata n'ogamba kabaka w'abakabaka nti ebibi byaffe ne bibanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, ne biba bitwakadde nga bendera binaaba byeru ng'ebyoya by'endiga. Ti bwe tunaagonda tunaalya ebirungi by'ensi eno, ti naye bwe tunaakalibwa tunaalisibwa n'ekitala kubanga akamaku ke kakyogedde. Ndi mu maaso go Mukama nga neenenya, otunaaze n'omusaayi gwe Yesu, otutukuze n'omusaayi gwe Yesu, otulongose n'omusaayi gwe Yesu, mu linnya erisinga amannya go ne Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Kitange nkowoola omusaayi gwe Mukama okutunaazaamu obubi bwonna, okutunaazaamu obwenzi, okutunaazaamu ebikolwa byonna Mukama Tata Engunesi ebibadde bikugoba mu ffe Mukama kabaka w'abakabaka, tunaazaamu obukaba, okutunaazaamu okwaka, tunaazeemu Mukama Taata obulogo, ennaku, ettima Mukama okutya byonna Mukama Kitange ne Engunesi, obusungu Mukama pakuka Mukama byonna Mukama bitunaazeemu, olugambo Mukama obujja na buli kyonna Mukama ekitakuyimusa, obutasonyiwa Mukama byonna bitunaazeemu Mukama Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, otulongose n'omusaayi gwe Mukama, otutukuze n'omusaayi gwe Mukama Katonda omulungi. Tata nannyini Engunesi kabaka w'abakabaka, ogamba Mukama Kitange ne Engunesi Mukama tyabika ku kusonyiwa kwe talisonyibwa, ti naye akwatula n'akuleka mukwano gwange on'omusonyiwa Katonda w'abakatonda. Ate n'ogamba Tata ne Engunesi nti bw'osonyiwa ebibi byaffe Mukama Taata obisuulira ddala wala obutaddayo nakubijjukira. Katonda omulungi Mukama, leka mukwano gwange otusonyiwe, leka mukwano gwange otusaasire, leka mukwano gwange otulongose mu linnya erisinga amannya go Yesu Kristo omwana Mukama. Kowoola omusaayi gwe Mukama okunaaza ekkanisa, okunaaza abaweereza, okunaaza abasumba, okutunaaza Mukama, okutunaaza Taata, okunaaza eggwanga, okunaaza abakazi n'abasajja, abaana baffe Mukama Tata ne Engunesi, obasaasire, obasonyiwe Mukama Kitange ne Engunesi, nga Yobu bwe yajjanga mu maaso go Mukama Taata ne yeenenya ku lw'abaana be Mukama Taata, n'agamba nti bandiba bakoze ebitasaana. Mukwano gwange naffe tujja mu maaso go ku lw'abaana baffe Mukama. Saasira Mukama Kitange, sonyiwa Mukama Tata Engunesi ku lw'abaana baffe, sonyiwa Mukama wonna we beegwagwawazza, sonyiwa Mukama wonna we bayonoonye, sonyiwa Mukama wonna we bakuvodde,
sonyiwa taata tusaasire banaaze n'omusaayi gwo mukama batukuze n'omusaayi gwo yesu balongoose n'omusaayi gwo mukama katonda omulungi katonda omwesigwa ebale omwoyo omutukuvu kubanga osonyiwa obutali butuukirivu bwaffe webale yesu ku lw'omusaayi gwo mukama taata oguyika ku lw'abangi ogutunaaza mukama ogutukuza mukama gwatayina kibi taata nanyinkunensi n'oteekebwako ebibi byaffe mukwano gwa katonda omulungi katonda omwesigwa tusobole okutabagana ne katonda omulungi mukama kabaka w'abakabaka nanyini eggulu n'ensi tulongooseze ddala n'omusaayi gwe yesu otutukulize ddala n'omusaayi gwe yesu omwoyo omutukuvu weebale mukwano gwange gwatulongoosa n'omusaayi gwo weebale mukwano gwange gwatutabaganya ne katonda weebale omwoyo omutukuvu taata nanyinensi gwe yakkiriza ojja obeere muffe mukama kitange taata nanyinensi abaali tebalina kyetuli mukama n'otufuula ab'omuwendo ab'omuggulu mukama taata nanyinensi oli w'amaanyi oli wa kitiibwa oli wa muwendo mukama taata nanyinensi gwagumiikiriza mukwano gwange n'obeera muffe kabaka w'abakabaka taata nanyinensi n'otukolamu omulimu mukama n'otulongoosa mukama taata nanyinensi byonna bye tuba twesiizesiize tubaala tuddugala mukama taata nanyinensi naye n'otunaliza ddala n'otumalamu ebitambi zaffe zonna mukama taata nanyinensi oyimusibwe mukama osinzibwe kitange n'ekiro kyaleero mukama taata tukoowola mukwano gwange jangu otuyambe katonda omulungi katonda omwesigwa nga bwe wajjula mukama kitange nanyinensi kabaka w'abakabaka mu bikolwa by'abatume mukama taata nanyinensi ku lunaku lwa pentekooti mukama n'ojjula mukama ekisenge n'ojjula mukama mu nnyumba taata n'olabika ku bonna mukama taata nanyinensi mu nnimi ng'ez'omuliro kabaka w'abakabaka naffe tukwetaaga mukama ojjule mu nda zaffe mukama kitange totujjulako wabweru yokka mukama kabaka w'abakabaka wabula tukwetaaga ne mu nda zaffe mukama kitange tukwetaaga mu mitima gyaffe mukama mu birowoozo byaffe taata kyusa ebirowoozo byaffe mukama taata otugizemu ebirowoozo byo ayo omwoyo omutukuvu jangu mukwano gwange kubanga oyogera mu kigambo kyo mukama n'ogamba ti mu nnaku ez'oluvannyuma mukama olutufukako omwoyo omukaba kabaka w'abakabaka taata nanyini gunensi mukwano gwange tituliragula mukama taata tuliraba okwolesebwa mukama kabaka w'abakabaka tuliroota ebirooto mukama taata ekyo kyokka si kye twagala mukwano gwange twagala mukwano gwange n'okutukula twagala mukwano gwange n'okutuukirira kubanga oyogera mu kigambo kyo mu Matayo 6:33 n'ogamba taata nkunensi tusooke tunoonye obwakabaka bw'omukama n'obutuukirivu ebyo byonna binaatongerwako katonda omulungi jangu omwoyo omutukuvu jangu taata mukwano gwange otutuukirize simba obwakabaka bwo mu nda zaffe mukama kitange nanyini gunensi leka tutukule kubanga oyogera mu kigambo kyo n'ogamba mu butuukirivu mwe tulime okunywezebwa katonda omulungi mukama tukwetaaga omwoyo omutukuvu tujjuza omwoyo wa mukama kitange n'enkunesi leka tubale okwagala leka tubale obulungi leka tubale obuwombeefu leka tubale obwesigwa leka tubale mukama taata n'enkunesi ebibala eby'omwoyo mukama kitange obwegendereza obulungi emirembe obuwombeefu mukama taata n'enkunesi bibeere muffe mukama taata n'enkunesi kubanga ogamba mukwano gwange nti ku ebyo tekuliiko mateeka kabaka w'abakabaka jangu otujjule mu nda zaffe omwoyo omutukuvu tujjule katonda abakatonda tusobole okuweereza mukama kitange mu kitiibwa kyo tusobole mukama okugasa obwakabaka bwo tusobole mukama kitange nenyulugunesi mukwano gwa katonda abakatonda okuleeta abangi mu bwakabaka bwo mukama kitange taata ng'empisa zaffe zireeta abantu mu bwakabaka bwo mukama ng'ebikolwa byaffe bireeta abantu mu bwakabaka bwo ng'endowooza zaffe mukama zireeta abantu mu bwakabaka bwo mukama taata nanyinesi tuleme mukama kitange nanyinulugunesi kabaka w'abakabaka taata kwogerako bwogezi kungulu mukama taata naye nga munda tuli kirala mukwano gwange omwoyo mutukuvu jangu otujjule mu nda zaffe omuntu ow'omunda mukama omukyuse kabaka w'abakabaka omwoyo mutukuvu kubanga oyo gw'osindira omwoyo omutukuvu oyo gw'oyagala mukwano gwange kyenva nkukoowola kyenva nkuyita mukwano gwange jangu olabisibwe mu bulamu bwaffe jangu olabisibwe buli mukazi na buli musajja jangu olabisibwe eri abaana baffe bonna mukama ogamba mu kigambo kyo nti n'abaana baffe banayigirizibwanga ggwayo omwoyo mutukuvu jangu obayigirize mukwano gwange tuyigirize mukwano gwange ekigambo kyo yingiza mu kigambo kyo mu mitima gyaffe yingiza obwakabaka bwo mu mitima gyaffe yingiza okwagala kwo mu mitima gyaffe yingiza obulungi bwo mu mitima gyaffe tuyingizemu obulungi bwo mukama ekkanisa tuyingizemu obutuukirivu ebibala eby'omwoyo mukama taata ngunensi mukama kabaka w'abakabaka taata ngunensi ensi ekyuke mukama edda eri ekkanisa mukama so si kkanisa kudda eri nsi mukama kabaka w'abakabaka yesu nkuyita mukwano gwange jangu olabisibwe mukama taata tuyigirize okutya mukama taata tuyigirize mukwano gwange obwakabaka bwa yesu tutwale mukwano gwange taata ngunensi mu kubeerawo okwo tutambulirenga mu kubeerawo okwo buli kaseera buli kadde mukwano gwange obutakuvaamu kubanga mukwano gwange taata nkunesi otugamba tutambulirenga mu mwoyo mukama obutaguvaamu kabaka w'abakabaka taata nkunesi omwoyo mutukuvu leka tubeerenga mu gwe mukwano gwange byonna ebibadde bikunakuwaza taata leka obitusongereko mukwano gwange n'amaanyi agabivaamu n'amaanyi agabivaako mukama ogatuwe taata nkunesi osigukule emyoyo gyonna gyonna mukama egibadde gitujja mu kubeerawo okwo egibadde gituleetera mukama taata nkunesi obubi egibadde gituleetera okugwagawala mukama byonna byonna mukwano gwange ebadde biku mukama taata bikugoba muffe
katonda omulungi mukama leka byonna 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 mukama obifulumye mu nda zaffe mukama kubanga oyogera mu kigambo kyo mukama n'ogamba ti buli kisimbe kitaffe oba omugulu kyotasimba kirisimbulwa leka osimbule mukama buli byonna ebitakugulumiza butali butuukirivu bwonna mukama kabaka w'abakabaka leka obusimbule okuva mu mitima gyaffe mukama katonda abakatonda ozikirize ebyoto ebyo byonna byonna mukama taata gye baadde bakumira mukama kabaka w'abakabaka taata naye gunesi mukwano gwange nga batabangula endowooza zaffe mukama nga baleta abatuletamu obubi mukama kabaka w'abakabaka taata ebyo ebyoto mbizikiriza enkambi z'omubi nzimenyamenya beejenti basitaani mbamenyamenya bakutula n'egyo emyoyo gibafugiramu gimenyamenya ngizikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu kubanga kyawandikibwa nti ze embazzi ya Katonda erwana kyawandikibwa nti kizaalibwa Katonda kiwangula ensi eno mukama taata nannyini ggulu n'ensi mukama leka ozikiriza abalangira ab'ebitundu mukama kitange nannyini ggulu n'ensi abagala abaana ba Katonda okuva mu kubeerawo kwa Katonda ebyo mbizikiriza ebyo mbimenyamenya abafuzi abafu abalangira bafugira mu bifo ebyowaggulu bonna bonna mbawandula mu linnya Yesu Kristo omwana tutamu mbazikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu jangu olabisibwe mukama ekkanisa ngiwonga mu musaayi gwo mukama kabaka w'abakabaka taata mukwano gwange kitange taata nannyini ggulu n'ensi mukama abaweereza mukama abasumba taata nannyini ggulu n'ensi mukama kitange myoyo gyonna gyonna egirumba abasumba gimenyamenya ngizikiriza taata nannyini ggulu n'ensi mukama egyagala okubajja mu mwoyo mutukuvu egyagala okubalekesaawo omwoyo mutukuvu egyo ngizikiriza ngyokya omuliro egibatabangula ebirowoozo egitutabangula ebirowoozo gimenyamenya ngikutula emyoyo gyonna 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 egitasimbibwa Katonda gisiga okulambula mu bwaffe gimenyamenya kowola omwoyo mutukuvu okutuula mu bulamu bwaffe n'okusiisira mu bulamu bwaffe mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mwoyo mutukuvu maamira mu bulamu bwaffe mukama taata nagunesi leka otukozese mukwano gwange taata nagunesi kabaka w'abakabaka ebyobwakabaka bo mukwano gwange leka otulowoozese mukama taata nagunesi ebyobwakabaka bo mukwano gwange kubanga ogamba mu kigambo kyo kyalina omukisa oyo mukwano gwange taata nagunesi omuntu atatula ku ttebe y'abanyooma mukwano gwange kitange naye gunesi naye amateeka ga mukama ge gamusanyusa era mwalowooleza emisana n'ekiro leka tulowooleze mu kigambo kyo tuzuukukire mu kigambo kyo tutambulire mu kigambo kyo taata naye gunesi twogererenga mu kigambo kyo mukwano gwaffe taata omwoyo mutukuvu tuleme kwesitaza newankubadde okunakuwaza akadakiika n'akamu kubanga mukwano gwange tukwetaaga nnyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mwoyo mutukuvu maamira emitima gyaffe maamira abaweereza maamira ekkanisa yonna maamira obuweereza maamira abantu bo omwoyo mutukuvu gwalumiriza ekibi n'omusango maamira abatannalokoka mukwano gwange balokoke obalumiriza ekibi n'omusango bakutegere bakumanye bakwetegerere mukama Katonda omulungi bakkirize gwe Yesu baleme kukkiriza abaweereza baleme kukkiriza abasumba baleme kukkiriza byamagero wabula bakkirize gwe Yesu olinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kubanga byonna obiyina mukama mu linnya erisinga amanya gonna Yesu Kristo omwana Katonda weebale mukama weebale omwoyo mutukuvu weebale Katonda ow'amaanyi weebale omuyinza w'ebintu byonna mukama mu linnya erisinga amanya gonna Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mponga abakazi n'abasajja mu ssaayi gwe Yesu kowola ennimi z'omuliro gwayo omwoyo mutukuvu okutwetooloola konga abaana bonna mu ssaayi gwe Yesu abakadde abawere bamulekwa mukama taata abakyala bafukamidde okuzaala bonna mbawonga mu ssaayi gwe Yesu beetoolooza ennimi z'omuliro gwayo omwoyo mutukuvu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda kitange nannyini gunensereka otwetoolooza obukomi mukama kabaka w'abakabaka batambula ebidduka makubo gonna gonna gawonga mu ssaayi gwa Yesu mpanula emyoyo gy'akisidenti gyonna gyonna gyezikiriza n'endagaano mu ssaayi gwa Yesu magombe gonna gonna agabadde gasamye eri obulamu bwaffe ganywesa omusaayi gwa Yesu era nga ziba mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda kyawandikibwa nti kizaba Katonda kiwangula ensi eno kyawandikibwa nti nze embazzi ya Katonda erwana tematema era njuzayoza buli myoyo gyonna gyonna emiri egitawali gya bwa Katonda gizikiriza gyonna gyonna egibadde gitujja mu kubeerawo kwa Katonda egibadde gitwawukanya n'omwoyo omutukuvu egyo gimenya era ngisuulira ddala mu linnya erya Yesu gizikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu Yesu jangu ofuga omwoyo mutukuvu fuga bulamu bwaffe era otulungamye mu linnya erisinga amanya gonna Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina webale Yesu webale mukama Katonda waffe ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo okwagala payi Katonda okusekima okumwoyo mutukuvu bibeere naffe ffenna niri abooluganda bonna emirembe ekitagwawo amiina baagala nnyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina yes myerera ku Kristo Yesu buli kimu nakyoyagala ng'omwoyo omutukuvu oli wamu naye oli wamu ne Yesu okkiriza Yesu nkubuulira buli kimu omwoyo omutukuvu ajja kukituusaako ajja bikola kubanga omwoyo omutukuvu yateeka mu nkola ebyebyo bwa Katonda mu linnya erisinga amanya gonna Yesu Kristo omwana Katonda mukama akusimbe mu kuteekateeka okwo kwe yakuteekera mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu
Mwoyo Mutukuvu simba abakazi abo n'abasajja abo Mukama mu magenda gaabwe mu kuteekateekako wabateekerateekera abaweereza Mukama leka basimbe mu buweereza bwe baba bayitira okubeeramu mukwano gwange banyweze waleme kubeerawo kyonna kyonna ekibayuuya n'ekibaawula mu linnya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Ggwanga lyaffe ndisimba mu musaayi gwe Yesu, taata ndiwonga mu musaayi gwe Yesu, taata buli omu muwonga mu musaayi gwe Yesu, beetoolooza omusaayi gwe Yesu mu linnya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Abaana bonna ku masomero yonna abali ku universities abali mu bonna gye bali Mukama mbawonga musaayi gwe Yesu. Ayo Mwoyo Mutukuvu bamwambire taata nakunensi bayigirize empisa zo baawulemu empisa z'obwa sitaani zonna obateekemu empisa ze ez'obwa Katonda mu linnya erisinga amanya gonna Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Amiina. Baagala nnyo mu linnya lya Yesu. Musubscribinge, mulayikinge, mukomentinge, musharinge mu linnya erisinga amanya gonna Yesu Kristo Omwana Katonda. Mukama bawe omukisa mubeere bulungi. Amiina.